Okonyeko ku mugenzi Prince Job Paul KAFEERO. Yes, mbadde nsaba just otuweeko katono nnyo ku story yo n'omwami eyo kuba yes ngera bw'okireese. Emboozi eyo waliwo abamu abalina side endala kati nawe twagala otwe side yeyo olugero. Nze olugero lw'emmanyiiko sijja bagamba bingi nnyo kubanga nange nazaalibwa buzaalibwa sikola ki. Ate KAFEERO nze lwaki ngamba nti ye yali taata wange. Mu kukula kwenna ne KAFEERO okubanga ne gye nali nga ye yaleetanga obuyambi. Era namuyitanga taata. N'aleetanga obuyambi n'omugenzi Saala birungi. Ne mulindwa muwonge nga baleeta obuyambi gyendi okulabika nga nkula. Kuba nze bangamba olubuto lwavaamu lwa myezi 6 awo 7 ne bambikka n'enkula. Omukyalo oyo gwe yankwasa nanjola yali mukadde era nanjola nendabika nga mbeerawo. Kati oba omusawo ono omuganda gwe bagamba kwegamba era simanyi nnyo ngeri ki gye yabirukamu nenze nakoma okumanya obulungi twajjangako awo kwaperandi ekibuye ne tubeerako ne wa muzeeyi Paulo KAFEERO Maganjo kubanga yajjanga nandeeta naye nga waliwo omukyalo w'ekibuye awo oba kibuye oba makindi Mulema nga muzeeyi tayagala omukyalo yantegeere saayinawo n'ebinyumba awo. Waliwo omusajja we twagendako abo omanyi omuto simanyi nsobola okutuusawo bulungi naye nga makindi ayina ennyimba za KAFEERO azikuba nnyo ayina n'ebipande ebya KAFEERO yabiteekawo nnyo mu bbaala ye. Musajja oyo simutegeera bulungi twagendawo mulindwa muwonge n'oyo Saala birungi ne KAFEERO n'amubuuza ate oyo omwana n'agamba oyo omwana wange muleke nze nazze naye nti ye ne biggweeraawo ne badda mu mboozi zaabwe. Era bwe yamala okunywa ne tukwata ekkubo ne tulinnya emmotoka ne tuddayo Maganjo era we twasula. Maganjo we yali abeera we nakoma okumanya kubanga nze ne mukufa kwa muzeeyi nze saaliwo nawulira luvannyuma nnyo nti akoze eki yafudde. Era ne tujja ne muzeeyi mulindwa mwonge yavuga emmotoka najja nankimeeka gye twali. Era muzeeyi oyo yajjangawo hewa hali Rajabu Mpaji yajjawoko ng'ajja nnyo ng'aleeta obuyambi naye simanyi yabundeeteranga mpitanga ani kuba bw'agamba nti siri mwana we kituufu yabuleetanga nga mpitaani ogutali mulundi gumu oba ebiri kuba kati mmwe mujja lwa ngeri ya kuyamba baana. Omukyale yali kuleerwe gumwalaba mu mbonaabona kati oli nentuuka n'okusoma n'ez'okusoma yali simwesibaako kuba n'okufa yakola ki siinaayo. Nze oli ne bwangamba nkuwadde ettaka ly'ewa KAFEERO siina lyenjagala n'eri nze njagala mikwano gyange gye giba gikwata ekintu bimpe mbeeraawo kubanga bajja gamba nti ekyamwogezanga bwe kityo byanfuna ebyewa KAFEERO nedda ebyeyo siina kyenkola ki kyenjagala. Era bo bwe bajja nti bambuuzabuuza ebibakwatako nze siina na bye mmanyi ebikwatagana ewa KAFEERO kuba saakulirayo gye nakulira walala naye nze gwe mmanyi gwe njogerako omugenzi Paulo KAFEERO kuba nakula muyita taata oba namuyitanga taata lwakugamba nti yannyamba awo sikola ki kuba nze nakula ng'era yampeerera. Era n'omusajja wange bwe namufuna era ye yasala naki n'ebintu okiwulira. Kati ne batandikirawo okuyombagana n'oli omusawo omuganda ng'amugamba nti oyo omwana gwe weepankirako mwana wange. Kiraba awe kwe baava ne balyoka bayomba oluvannyuma ennyo oli n'agira n'agamba nze oba tugenda ku musaayi tugende naye nze oyo omwana si wange nze kwabadde kuyomba. Ono n'awaliriza empaka bamala okukebera oli ono yeebulungulula mpola yatulekamu nze ne Saala birungi ne mulindwa muwonge n'oli omusawo ng'olwo babajjeeko yatuleka ku layini nga basigadde kujjako nze basooka oli omusawo ne bajjako nange baali bafumita nze omuzeeyi n'agenda kufuka teyadda. Kati fezi ogwaffe ne gudda ogugwe tegwakola ki tegwadda tebamugjaako kati awo nze simanyi era sikyalina na kyenjagala kumanya mu abo kuba kati nze ndi mu nsi yange oba yakiralu oba yaki nze ndi byange abanyamba banyambe nga banyamba nga sigamba nti bayamba muwala wa KAFEERO wabula banyambe nga abayamba omuzadde kubanga nkirabye nkizudde nga binza n'okunviiramu okufa kuba abalenzi olaba bayombagana bokka na bokka niye ate nze
nzaani kati nze nkyajjamu bukyali kambeerewo bwe ndiba nfunye omuntu wange nti yono yali bwowange ali nnunula. Yes, mukyala BRADINA mukumali mukusembayo wakonyeho ku kyataata w'abaana bano n'otugamba bamutawanyamu awo baana tebasoma ab'obuyinza nga bamugobaganya. So embeera eno omwami ono bw'amala okugenda waddamu n'omuwulizaako wali wamanya ebyamutukako yafa gyali embeera ye eri kinga omuntu. Nze nagezaako okunoonyereza kuba nze mu kusooka yaŋŋamba nti w'e Masaka ne nnoonyereza ne ntuuka w'e Masaka ewaali mukwano gwe we yatuukira ye gwe yali yannimba nti muganda we naye nze bwe namutuukako yaŋŋamba tayakugamba nti nze nali mukwano gwe twagatta mirimu naŋŋamba naye nawulirako nti yewe obutwa n'akola ki n'afa naye njagezaako ndabe noonyerezeeko ndabe kati ate nagenda okuddayo nga bino tebinnabaawo ate nga baŋŋamba nti yasengukawo yagenda bweru naye nga baŋŋambako nti yafa oba ddala kituufu simanyi. Okay, wawulirako nno yeewo obutwa n'afa naye naye tokakasa? Sikakasa kuba saamuziikako. Okay, gwali mwaka ki ogwo? Kale mwaka ki gwasemba okumulaba nga ye omuntu? Nga ye taata w'abaana yandeka buno obwana bwa lunaku lumu lwolwo lwennyini lwenzaala obulongo buno obusembayo lwadduka ate kati abaana bano bagenda kuweza emyaka 3. Oyina abaana bano okusingira ddala waliwo bano abalongo bano abato abasembayo then wagambye ne Nakatonewo babiri ne Kato beba abakulu okutwalira wamu ena balongo ba mirundi emeka? Abalongo baali ba mirundi 4 kati abasatu be baali ab'emirundi 3 abo tebaba balongo baba baana. Abasatu kati then n'abalongo babiri mirundi 4 kati ne wabaawo omulongo omu Kasowole yali omu. Kasowole yabaatya nsonyiwa aleeta ebigere azaalibwa ye yafulumya bigere teyaleeta mutwe. Kati lwakuba abamu bo baafa abamu bajjira mu nnyumba kale n'embeera nga gye tulimu ne bagenda nga bafa nesigazaawo abaana 13 kati mu 13 kati nasigazza 12. Kati olina abaana 12? Okay. Kuba Kato first born naye yafudde kati nasigazza abaana 12 luli baadde 13. Mpozi ono waliwo Vivian Jangu ono Vivian ono ye yoyo omwana gwe nabalaga mu Bati Valley gwe nabagamba nti ye yali ku street ne tubeera nga yali Kibuyawo nga talina wabeera senga we baali bamusiba waliwo emisango gye yali ayina nga bamusiba nga talina wabeera n'alaluka mu mbeera ng'eyo. Kati bwe yalaba nga tutambula ku kubo tuyimba ate nga nange ndaba muwala nga abona ate neŋŋamba naneegayira yasooka n'atwesibako ennaku nga 3 oba 4 naye nga mugaanyi naye mu luvannyuma lwa byonna bwe yajja ng'atugoberera tusinza amagezi n'atugoberera bwe twatuukawo mu ndeeba we twali tubeera era ne mwanjula ewa Kyamani neŋŋamba omwana ono atugoberedde naye nze mbadde saagala kubeera naye neŋŋamba bwe yamunnyonnyolamu n'agamba ekirungi olina baana bawala bw'oba osobola anaabeegattako mutambule naye naye beera naye tomugobaganya naawe ababo tomanya era nenzikiriza tuli naye kati wuuyo avuddemu wuuyo anyirira bulungi tali mu mbeera mbi era naye mwana wange kati yabadde aweza abo 14 kati bali 13. Aya mukyala BRADINA ngenda kusaba owabalayo baffe obakaba obusembayo oddemu otusomere ne ku nnambayo omuntu kwasobola okufunira wabeera akwetaaze abagala okuyamba mu ngeri yonna yonna. Yes. Ennamba yange y'essimu eri 0708 79 27 15 njiddamu eya Airtel 0708 79 27 15 eye MTN eri 0771
84 86 59. Zonna ziri ku mobile money lwakuba eri ku WhatsApp ya MTN. Amanya ene ya MTN ereta Isima Lubega. Amanya eya MTN ereta Isima Lubega. Eya Airtel ereta Irene Babiri Namugga. Okay, kale twagala twogereko n'abaana batuwulire bo basically embeera eri etya, batuwulire basurvivinga batya mu buno obulamu. Okay. Tutandike oba nani simanyi. Tutandike no. Okay, wano mu Kasonda. Yes, nyabo mbadde nsaba tuwulire ku manyago. Tuwulire ne kalo just embeera, tuwulire mu ku mbeera nga bw'eri saazi. Nze Young Rasta. Young Rasta. Yeah. Young Rasta erinnya lye eryaddala. Erinnya lyange kale ng'erya Silebu. Yeah. Okay. Young Rasta, embeera enaku zinene bayise etyo. Wetyo baatugoba eri twadda waneeno naye ate na wano baagala tugobawo kuba waneeno katale. Okay. So basically enaku zino musurvivinga mutya kuba temukyayimba nga bwe mwakolanga oli, so kati enaku zino mwebeezaawo mutya nga anti kati Muzeeyi Museveni yatugamba tetukola ffe abatambula nga tuyimba. Era kati tugenda kale ne tukola ku mirimu ne batuwaayo ku mmere oba golo ne tukolerera eryo ne tukola ne batuwa nga ne tuli. Okay, kale katwogereko n'omulala. Yes. Amanyago yeah. Ze Vivian Nalubega. Vivian. So basically embeera kati ebayise etya? Era embeera tuyisa bubi kubanga eri gye twasooka baatugoba era nga batwogerera bingi ne waneeno we twazze ate nabo baatugambye nti nawo katale. Kati mama anoonya wetudda naye nga sisuubira oba anaafunawo kati kubeera talina ssente. Vivian, singa omuntu ajja nga ayagala okuzaayo ku ssomero osobola okuddayo ku ssomero? Nze ku ssomero nzirayo kubeera njagala okusoma. Katufune omulala. Enyaba amanyago? Amanya gange nze gayita yes. Gayita what? Yes. Gayita yes, yeah? Okay. Gayita. Mukyala gayita kandawe. Njagala otubulya mu kale ku mbeera enaku zinene engeri bwetambula okuva COVID ono lwe yatandika. Okuva wali we mwava mu nnyumba eri gye mwali mufunye okutuuka waneeno embeera ebayisiza eti? Embeera etuyisiza wetyo tubeera wanne maama wafunyeyo ne tulya bwe tutyo abamu ne tukolakola ku mirimu ne batuyita abantu nti obajjanga onkolere kino bwekiti. Nkola mirimu nga ki? Nti nga kwoza ngoye olina akuyita okwoza engoye nga bwe bityo nti oba akuleka agambye nti beerako wanene ewaka nkomawo ngenda kuwa bwekiti n'obeerawoko n'akomawo n'akuwa ekyo kyaba akugambye. So basically Gayita olina emyaka emeka? N'emyaka 14. Emyaka 14. Tulina. Gye mulina muli bameka? Mama yatuzaala ffe basatu omulundi gumu. Okay, muli basatu. Ani nani? Nze ne Bulu waliwo n'omulala ye Bulu wuuyo. Okay, tuyanza nnyo. Kale katwogereko n'omukulu ono ndowooza naye atulyeko ku manyage. Abosa manya? Bampita Kimuka Origino Kimenkete Igasebe. Kimuka Origino erisembyeyo lyo siritegedde. Kimuke Origino Kimenkete Iga. Mukulu Taiga Kimenke. Okay. So mukulu Taiga simanyi kati engeri ennyama ennaku zino ya bbeeyi simanyi engeri gy'obeera kuba manyi Taiga zirya nnyama. So njagala ombulyamu obulamu bwe ennaku zinene engeri gye butambulamu. Era obulamu butambula we kuba siraba nnyama gye ndi awo bwentyo kale siri bulungi twaliza owamu. So basically kati gwokola mulimu ki? Ndi mukozi wa comedy, ndi muyimbi, ndi mukozi wa comedy, ndi writer.
naye kati ebya covid bino byabirinya mu kati siina kyenkola. Taiga oyina emyaka ng'emeka? N'emyaka 19. Okay. Yes, katwogereko nono baby gwasitudde wano naye atubuliye kumanya baby gwana. Nze Radisere Queen. Yegwe Radisere Queen. Nze Radisere Queen Daphne babirye. Daphne babirye okola ki? Nyimba n'okuzinanzina. Tuyimbiremu ku buyimba bwo. Bannange neeyanziza abawagizi bange okujja mu ndabe. Munfudde ekinali simanyi nti oba ndituuka nze ne nkibeera. Amazima munoonyeza ssente nga mwagala mujje mu ndabe. Nze Daphne ndi muntu wa ddoboozi ne mulinda omuntu avaayo. Ate ne kibabuuka kaka n'obwana ne kabakyankalanya. Zeezo. Okay, nzanya Daphne. Tugende tusembyeyo. No nayogera. Baby amanya go gani? Njawatwa. Watwa okola ati? Nawe oyimba? Njina. Ojina? Omanya okujina? Njiniramu? Bakana kujinira abantu. Bagana okujinira abantu. Wacha, nze tokyakunjiniramu? Ati bakana kujinira abantu. Kati togenda kujina. Waswa yakwata amateeka g'omukulembeze wanaye bagana okuzinira abantu, so waswa era tagenda kuzina mujja musonyo. Okay, katusembeyo ndowooza nono naye tubulireko katono nnyo. Alright, baliwo babiri mbadde ndabyeko mu nsonyo. Anyawo mbadde kusa kumanyago then otuliemu ne ku mbeera just. Amanya gange nze Bululand Ndibasa. Bululand Ndibasa. Okay, Bululand Ndibasa. Yes, Blue. Enaku zineno embeera ekuyisa etya nga gwe Blue? Embeera gye tulimu si nnungi. Olaba ebadde mbi nga ebisa bya covid tebinnabaawo. Naye kati ate embeera gye tulimu si nnungi n'akamu wadde. Okay. So, ono yani, okay. Kafumisi. Baby gwana? The power of Kafumisi. Power of Kafumisi. The power of Kafumisi. Power of Kafumisi okola mulimu? Kola nze gwa kuzina. Gwe tuziniramu? Ebiseera bya coronavirus. Ebiseera bya coronavirus tozina? Nanti bijja tukwata. Bw'ozina nga coronavirus atukwata? Iye. Katogenda tuziniramu? Okay. Ndi mulwadde. Oli mulwadde Kafumisi, ki ekikuluma? Ki ekikuluma? Musujja naye nga bwe ndi mulwadde nsobola obaziniramu. Kale tuziniremu katono nga oli omulwadde. Tekuli luyimba. Okay. Kale Kafumisi engeri gy'oli omulwadde lekerawo. Tweyanza nnyo. Yes, oyo bamuyita Power of Kafumisi abadde atuwaamu. Daphne yatuyimbidde. Okay, nono katuweemu. Nze Young Rasta. Kambakubiremu akayimba katono nnyo. Okay. Gunjocha omuki gunjocha nzo muziki gunjocha wengocha nzo muziki gunjocha wengocha ya nze Young Rasta makuwa muziki wadde nga siri mu jampa amma badigize mwenna mujje muzijampa nja kuba kuwa muziki saze na kuyomba ata wenyomba bani no basama gwe DJ kibele mu gwe DJ sibele mu kibele DJ Pulo Okay, Young Rasta. Yes, abalungi abandaba
ya olunaku lwaleero emboozi gye tukoze badde ya mukyala BRADINA NDIBAKOOYA ya obituufu ku buzaale bwe naye agambye abitankana so tetugenda bigendamu nnyo naye nga akusabye ekintu kimu bw'oba omuyamba tomuyamba nga muwala wa KAFEERO wabula yamba ng'okijja ku ntobo ya mutima gwo ng'oyamba omukyala omuzadde aleme ensi gwekutteko kubanga tomanya one day one time kiyinza okuba nga kituuse ku muntu gw'omanyi ku muntu oba anyone kisobola otuuka ku muntu yenna yenna kino ekintu si bwe bulamu omuntu bwe yandikedde ne yeesabira okubaamu so just ffenna bitukwata bukwasifu ne kikusangayo nga bwe kikusanze so bw'obeera olina engeri yonna yonna gy'osobola omuyambamu agenda kutuyambaddemu ennamba ze z'essimu omulundi gumu ogusembayo musobole okuba nga bw'obeera osobola okubaako ky'omuweereza oba kyonna kyonna ky'omukolera okusinziira nti abaana mubawulidde alina abaana 13 of them naye nga esaazi neno n'ekyokulya bakiwa manta buwammansi ya abaana bali 13 ng'ate embeera yo si nnungi kuba kizibu nnyo omukazi she's a single mother okuraisinga abaana 13 bonna bonna bali rather 14 okay naye nga abaana bana ekirungi bali talented so anyone bw'obeera ng'oli eyo osobola owulira osobola okubaako engeri gy'obakwatako okulaba nga basitula ebitone byabwe kuba tubalabye bana balina ebitone bayimbi bazinyi so basobola okuba nga bw'obeera olina engeri gy'osobola bayamba osobola okuvayo n'obayamba ne balaba nga basobola okukola kyo okusitula ebitone byabwe ya nze kambasibulire wano eno mbakwasa mutaya BRADINA atusibule alright dambayirige manya gange obadde ku munno ya tewelabira subscribinga likinga commentinga enamba yange y'essimu kweriawo bw'oba olina ky'obuuza ku mboozi eno oba ng'oyagala okukola follow up osobola okunkubirako osobola okugijja mu kabokisi nga ka WhatsApp ne tugezaako okuba nga twogeramu ya dambayirik mwebale nnyo mwebalire ddala mweraba okay nsaba BRADINA wanjiseko nkusabaddemu osome ennamba y'essimu omulundi gumu weebaze ne ku bantu babakubeererawo omulundi guli ogwasembayo ku kivulu kyekyo wali kibatibali ennamba yange y'essimu eya Airtel eri 0708 79 27 15 eya MTN eri 0771 84 86 59 bannange essimu ezo ziri ku mobile money era bwe muba musobodde okunyamba mwenna abawagizi bange abali eyo musobola okuyitaawo kubanga bw'onoogamba nti ositule emmere ogireete poliisi eyinza okukukwata ate nga nange sandyagadde babakwate kubanga kiba kinyigiriza famire yange omuntu andeetedde ekyokulya ate nga naye bamukutte kiba kimpisa bubi ekirala waliwo omukyala w'ebweru bamuyita Nankya yeebale nnyo yeebalire ddala ntuusa okusiima kwange gy'ali yeebale nnyo yeebalire ddala ne mwami Kivumbi bye bankoledde byanjawulo nnyo Mukama Katonda abongere omukisa we bajja bazeewo n'abalala bangi besimanyi mannya n'abambeererawo mu Baati Vale mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abongere omukisa we mwajja muzeewo naye nga kituufu embeera sijja kubalimba gano ke maka gaffe kati we tuli ate nga baatubudamyawo bubudamya era mbadde nsaba bakamira bakubeko ne munda balabe abaana abo ddala nange nti tusobola okujyamu balabe ensula gye tusulamu ngenda batwalawo mulabe engeri gye tulimu kubanga musobola okubeera eyo abantu ne boogera nti BRADINA ali bulungi BRADINA ali bulungi ng'ate embeera gye ndimu eyongera kunnyigiriza kuba bakama bange banvaamu ne boogera ebigambo abantu ne babanyiiza mbu naboogerako ebigambo nti baalya ssente zaabwe nga saaboogera nako nze era ne kaziwe Basiri yaŋŋamba toddamu okunjogerako oba nakuyamba oba saakuyamba ne kabootongo naye nze ntuusa okusiima kwange gy'ali yeebale nnyo yeebalire ddala kye yankolera kubanga singa teyali ye ne mukulu chairman Waswa nandibadde n'eyo ennyumba sigibeeramu era sisobola kugaana kumwogerako mu bulungi kuba nze nkimanyi simwogerangako mu bubi ebyo bigambo by'abantu nze era nakati ndi musanyufu nnyo gy'ali lwakuba munnange nga bw'omanyi nti omunaku
toyina bwogerero naye nze ne waabaawa era tekiriŋŋaana kutuuka waali kumubuuzaako nga mulabi era sisobola. Bakama bange nsaba maneja ali eyo yenna asobola okutumanejinga kubanga tetujja kubeera awo olubeerera nga tudda ku TV tusaba kyakulya ne bwabaawo maneja ng'asobola okutumanejinga nga naffe bwe tweyiiya nga tukola batufunira akafo oba we twezinga tubeerewo naddala ekifo kyo nkyagalira ddala ne maneja bapromota abaporomotinga ennyimba zaffe tulina ennyimba ezaggwa naye teziriiko vidiyo naye ng'ate ennyimba nnungi ze mwalaba ku Baati Vale nnungi nnyo tulina n'endala n'omugenzi zaafudde anjiyiriza ezimu ate nga naffe tuli bayiiya naye tetulina busobozi bugenda mu studio. Tubadde tusaba bwabaayo omuntu yenna atukwateko ku mukono tubeere nga naffe tumusanyusa naye afunayo kyafunye nga naffe bwe tukola ki bwe tufunayo kubanga kizibu okugamba nti buli lukya tunaddanga ku leediyo tusaba buyambi buli ne bano abatuzimbidde era nga tudda tusaba buyambi naye bwe tuba nga tutumuse tufuuse abayimbi abamanyikiddwa osanga ate nammwe musobola okuyambibwako. Omukyala Nankya muddamu mwebaza yampa bwe naziika omwana wange yeebale nnyo yeebalire ddala ne mwami Kivumbi n'abalala besimanyi kuba bangi besikola ki besimanyi naye bambeererawo kambatwale mbalage we tusula n'abaana abo nammwe mulabe ensula gye tusulamu akapera nkayimba ako nkayimba nyimiridde kubanga kati twadda mu kadongo kamu twamuvaamu kati twadda mu Laga. Tukube mu Laga. Naye nga neza kadongo kamu nzirina neza bandi bakubalaga everybody temuntya he's already DJ natandika okukololya natandika nga asaga kati nze nkisula munaki tukikuba kiyuguma batabimanyi bonga bazoleya lemishe shekinini bamba buno bulamu bwensi tubukyakala jo Mr. DJ bakanyongere I'm feeling nice because I'm not crazy tukuba music disco si abafalamu gwera baba mama cho kaje yako guno muziki tukuba mubi guno muziki tukuba mu bayafe guno muziki tukuba mubi guno muziki tukuba mu bayafe njagala nnyo buli jemba njagala nnyo buli wemba nga mpulira muziki gwoka ngambye njagala nnyo buli jemba njagala nnyo buli wemba nga mpulira muziki gwoka Ready Jense bampita Ready Designer kuba omuziki nefudde pulo nenvirize nsiba Ready DJ style ya nenvirize nsiba Ready DJ style DJ Kona anti tugende DJ Kona anti tugende abawagizi ngambye tubale abawaguzi fenna tulumbe. Okay. Nako kankakomyawo mbakubire yakabani yes but wayondoza kala kam omulungi senga yantumye okulaba ne maama empewe mufuuwa ne taata naye nno bw'atyo bakoddomi bonna bonno baabo kkiriza nkutwale waffe nkwanjulire eri abazeeyi n'asanyuka mukwano ng'okkiriza nkulaga eye waffe jjukira endagaano yaffe twali babiri nze naawe switi kyensaba mukwano endagaano yaffe ogituuse naawe daali sembera mukwano ndaga mapenzi switi sembera mpulira gunnumo kamala nkwataako wano owulire nze gunnumo kamala bwe gutujja bw'obanga toliiwo naawe omulungi namuzuddeyo no bw'abulawo siterera n'emmere tegenda bambi mukwano yangu wontaase nze gunnumo kamala swiki ya laavu yannemye kyusa bambi yangu nkakomyawo. Okay. Alright, kale katugende mu nnyumba tulabe ennyumba eno ddala efaanana etya kuba edda tugirabira bweru okusinga naye atuwadde omukisa tugende tulabeko waabaana ddala we basula nammwe musobola okulaba embeera. Okay. Yes. Okay. Yes, tuli munda wano eno mami twadde nsaba otunnyonnyole otubulire waggwe wosula abaana waawe basula kuba ndabe nsula wano n'abaana abamu kubanga guno omufaliso ogumu Mukasa Lozias yagutuwa na guno oguli wano
buno buyinki 3 oba buyinki kati guno omufaliso tugusimba tugujjayo ekiro bino ne tubipanga panga eno abaana bano bonna ne beebaka kuno abamu kuba beekiikamu naye nga beekiikamu bwe bati mu mufaliso kati abasatu n'ensula nabaawo abalala ne basula wano kubanga eno waggulu eno waliyo ebintu kati abamu basula awo abamu ne tusula wano abamu basula wano naye nga tetwegololera nga bwe mulaba kati bali abato bensula nabo wano olw'okuba kati bo balwadde kano kaneeti nakano kakano kayulise era ndooza mukalaba kalimu bituli naye mmala gazinga ne tulabika nga tuteekayo eggaali yiino twagiwanika waggulu era mugiraba ndowooza mugiraba yeeno eggaali yaffe twali tukolerako yeeno yo tebaagibba yo yasigalawo naye amplifier babibba ne babba n'ebintu ebimu bye baali baatuwa kati naye amplifier eri awo ku poliisi kati yo twagikwata naye yo tetugijjangayo kuba bagamba nti oli azizzaayo mwana ajja kudda ne kati giweze n'emyezi 2 gigenda myezi 2 oli ayina naye tebamukwatanga n'omulala gwe yagamba nti ye yamuguza naye tebamukwatanga ate naye tumulaba kati nesimanyaawo kiki ekiriwo wakati awo kati mbaddemu n'ekirowoozo toba ngende nsabeyo amplifier yange naye ate amplifier nagiraba bagijjamu transformer bagijjamu ebyuma ebimu ne babifuulafuula nekino ekibikkako ku amplifier kikava kyako nakyo tebakitwalirako ku poliisi baali bakijjako kati era bwene bwenjijjayo era eri awo bwetyo kyafuuka kisosonkole. Embeera abantu mulabye embeera omukyalo ono omwasula n'abaana be abaana alina abaana approximately 14 naye nga akayumba ke basulamu eno ennyumba tejjamu mu mbeera z'obuntu obutuufu eno ennyumba yandibadde tejjamu n'abantu 6 naye basulamu abantu 15 so ndowooza bw'obeera oli eyo ng'olina engeri yonna gy'osobola obbayambamu ndowooza tukole mu mutima mulungi ogezeeko okubadduukirira tomanya mukama naawe ali kuyambireyo kubanga tetukolerera bya ku nsi wabula tukolerera ggulu. Dambayirige amanya gange kansaye mbasiibulire wanne n'abalungi abandaba mwebale nnyo.